Good afternoon already. Banange. Good morning and good afternoon. All right. So banange tubaniriza mwena the media amanya Spice Diana sijja kwogera bingi olunaku si lwange but okubanga it's my first time to be mu conference bweti ate nga kirimu a big brand like Rema Namakula, a big inspiration. I mean, I'm even nervous. I don't know what to say. Kubanga Rema y'omu ku bantu be neegomba nga tandika okuyimba nayimbanga hip hop kuba hip hop yo yes. And you know what my mom was like, gwe tewegombako ku bakyala nga ba Rema. That was way back. I was in high school. Yes, akayimbako aka atuse. It is not so far. Atuse wabakubanga mu hip hop. No, before ze nayimbanga hip hop. Ne mami wange nangamba akayimba ka Rema atuse. Kuteka kunyumira nga ndi muto. Mwaka kyogo. Tetugenda yeyo. Bakyalina okumanya nali nkyali mu high school. Yeah, ne Rema nga akyali mu high school. Anyway, so I'm happy to be, okubanga nyimiridde next to Rema. Kubanga mumanyi media bingi bibeerawo abayimbi abakyala batera nnyo okuteekako embeera olina kuwala noono okuyitawo olina kukola kino. When Rema is there, Spice doesn't have to be there. But I think mukama mwebaza nti ebyo byakoma dda. Kubanga wano ndiwo nga Spice naye ngenda kuba omu ku badesigner ba Rema Namakula ku concerts. Yeah. Wow. Yes, era mulaba nga ayambadde akakete bambi omugugu mu mutikulo omugugu muguteeke ku nze mukubenze ekibooko. All right? But Rema, thank you so much for loving me. Thank you for trusting me and being yourself with me. Kubanga omanyi si byangu kubeera nga mwembi muno omusembeza n'omutrustinga. Thank you so much. Nkwagaliza concert ennungi on the 23rd. I'll be there. I'll be backstage. But then I'll be a fan as well because I would love to watch you perform, your voice, the way you conduct the audience. Kugamba tuyige love bwino kuba abamu kufe love emitima gyali gyakaluba naye otuzizza mu mbeera gigenda gigonda. We want to be like you. So that day guys mukuma obudde nze nganze tebonjigula kati saawa zino omukisa gulina tesigenda ziwa muntu mulanziwa gwe kenyini cash down naze nesooti nze omukyala Rema lwakingula table nali ndyawo nga bankubira akasimu nga bangamba ze sente za Rema Namakula ava kugula table ya Spice Diana nange neŋŋamba ebbanja nina olugambo ndukoze zino miliyoni 3 nkwano ziri omwo ngoze table ya Rema Namakula because you did the same. You supported me. You bought a table. Thank you so much. Thank you Mama Ama. Omukyala yagula table ningamba mulimba. Munanga abayimbi tebatera kwesupportinga mu ngeri eyo tubeerawo bannaffe naye kyogamba nti kokwate mu nsawo akasente okaweeyo. Thank you so much. And B2C nammwe nzijagula table because you did the same. Mwagula table ne musasula cash. Manager, see you on that day. Thank you so much for pushing Rema Namakula okubanga akyaliwo emyaka gyonna industry yaffe nzibu nnyo. Being a woman, being a mother, okubanga osigala nga wooli ffe tulina worried okuzaala tugamba tunaasigalawo naye tugumira ku ggwe. Kyogamba ozaala ogenda. Munnange ebibaddengawo bwagamba bannange ate naye Rema atulaze nti byonna bisoboka era munaye very soon I'll come for some tips because yes. Thank you so much, How guys. to keep a man. Exactly. And be a mother in this industry. All the sponsors, trusting our brands is a faith. We love you so much. And the media. Thank you. Thank you so much, Spice Diana. Amanya nedowooza ziiza zinoonya ziwenja zigga njagala otwala omukisa guno okubeebaza okubeera wano nga muli bangi naddala bannamawulire abasinga obungi temutera kukeera naye leero enkoko mwagikutte mumwa muli b'amaanyi nnyo. Ndi wano mu biti bibiri. Ndi wano ng'omuyimbi asupportinga muyimbi munnange ate wendi nga producer wa show ya Rema. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Rema ne ttiimu manager Solo Kayemba n'abalala bonna bwe bali banoonya mu bantu abasobola okubeera ku ttiimu eyo ne bannondayo. So omukisa gw'amaanyi nnyo okubeera kweno ttiimu. Kyenjagala okwempasaizingako nnyo kyakugamba nti saagala kwogera nnyo bingi ku Rema kuba Rema ffenna tukimanyi nti muyimbi mulungi
ebyokuyimba byo yabimaliriza dda wabula leero njagala tumuggyemu mu eri kategori y'abakazi bagamba nti babayita bate ba songbird abakazi abayimba leero Rema njagala kumuwayo ekitiibwa ekipya ye Songo Kalooli si songbird. Kalooli ebeera n'edduuka oli eyo liregeere kati eddoboozi lya Rema lyavaayo mu buli obunyonyi obwo nti ye Songo Kalooli nti edduuka oli ddene nnyo nti muyimbi w'amaanyi. Kizibu okusanga omukazi ng'ayimba nnyo high notes ate ng'ayimba nnyo ne low notes. Kati Rema ebyo byonna Mukama blessing abirina. Kyenjagala okubaashuwalinga nti olunaku z'omwezi 23 n'25 e Masaka tugenda kubeera n'eshya ennungi kubanga production ye mabega Mwendi ne The Maestro Band kigenda kubeera kyakabi nnyo. Tetulina ATS egenda okubeera ku ya stage. Twekozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo. Ebintu bye munaalaba saagala na kubyogera kuwabula kyenjagala okubagamba mujje mubeerewo kubanga kigenda kubeera kyakabi. Thank you so much. Aziz, before you go, I think most journalists okubeera nga toli selfish ekyo kyenina kuba abazibanda ba mu ngeri gye nzize ntambulamu n'ebintu byange seeyagaliza nnyo njagaliza n'abalala oyo yenze era ensonga ndowooza lwaki ndi ku ttiimu eno. Last year twaproducinga show ya Shiba eyali ku Serena era twaliyo ne The Maestro Band. So bw'obanga gwe teweefaako wekka nga naawe ekirungi kyeweekole osobola okukikolera omuntu omulala kitegeeza osobola okutwala ebintu okugenda mu maaso. Ate music emmere buli muntu alya. Bw'obeera ne relationship ennungi n'omuntu osobola omukolera ebirungi bwe mbadde mugirina. Thank you so much, Aziz Azion. Allow me pass the mic. Mukama yeebazibwe abasiraamu assalamu alaikum. Banenze sirina bigambo bingi wabula kyensobola obagamba mwenna mwebale kujja. I got to know Rema Morning, everyone. My name is Jackie Kiza. I work with Good Color Solutions, and I'm a customer relationship personnel with Good Color. We are happy to be here. We are happy to be part of the Melodies of Love. Rema, we love you so much. Well, Good Color is a branding and we know that Rema, you would need to have lots of writing, Bookings. to do bookings. Please take Naye note. solosi alina okuba ne diary. Yes, so this diary has a power bank in it. You can charge your phone wherever you are. Yes, you can take your notes, charge your phone. There's a pen in here. Of course, like I said, we do branding. Like I said, we do branding. This is branded with your name. The word Banyabo Foundation, the book also has that. But now, you know, we're going to do Rema, we love you so much.